mwenda Mr Gadget ai microcontroller processor ekiguna Star TV kanyuno kabatutu mufu mutulabira ebyafayo gye bavudde joyinzo kugwa abamu bayita jemvude naye nga aziwe tubatu tunonyeza ki kye bavudde bako kuba nti bafuuka abakabi n'ensonga mu industry so olunaku lwali mu batutu mufu tunonyeza kubona muri Chosen Blood atunyonyola embeera eri etya Chosen nsaba obuze kubatula kunyenyegwa nga Star TV kugatta ne Sanda awo tubana akanyumiro ka kye bayise top 10 countdown omuyimbi n'abali nyimba ze zibeza akabi ku tele bayise 90.8 Metro FM nsaba obuze ka batuuliza n'abatulaba yo Star TV Metro FM 90.8 esanyulyo yeah man esanyulyo kyakabi nnyo kubeerawo because man platform yakabi understand yeah tubetaaga mutwetaaga connection yakabi etutwala mu maaso understand mbeera musanyufu nnyo every time wenfuna opportunity bwekyo yeah because nange ye platform gyenkozesa okutuukirira abantu bange ate abampagira okumbeeza understand so njagala tutandike Chosen omanye tujayita mbwangu omuntu atakumanyi ategere Chosen Blood amanyi amatuufu yani Blood Musasi Patrick bamitiano na ingira ekibuga yeah man tutunulire azalibwa ddi ekitono tono mpumpi oba ali mu range kimyaka emeka oyinza okutatuulira mwaka exactly 92 ali 28 years of age so njagala tutune Chosen Blood oli musajja muganda anze sili muganda mendi muna Uganda oli muna Uganda bali mayo musajja muganda ndi musajja wa Kabaka of course Kabaka boss wa fair because to be raised in the central much respect for Uganda and the king man so asoma ko Chosen man and blessed era nga bolident Chosen katonda yamuyamba natuuka paka level ki namalayo ka degree in tourism nena bibamu ebyera kati so tourism mu mala degree lwaki tetuli mu tourism tutandika physical career etandikirawo etandika etya well olaba mu bulamu olwo kye bayita destiny oba life call byomwanyi nakatonda kyeyamuyitira okukola mu bulamu so kati tourism nabisoma ye career nesi bikola lwakuba music gwe njagala kyekirooto ate mulivinze from the start but okuddayo ku question yo bitandika bitya nze mbeera ngamba abantu like music chose me, I didn't choose music. Understand. Lwansonga nti engeri gye ndivinze ne obulamu bwange mbadde like sideline with music, tambula line ne music from school. Mzai wange like akoma okunsasulira school fees nga mu P5. Understand. From there. Nenga mbera mu MDD nga nfuna scholarships zabwere different schools. Yeah, different schools in. Mu masomero ki oga side Mitiana? Mitiana secondary, Then secondary when amala era still katonda ali mulungi jendi bana Kamala High School Nyumba hit song abagita Pressure ya Love Nempayo sente nesobola okumpeerera ne Mala University. So awo wenyini tutandika Pressure ya Love ye kasamba lujje waje otandikirako industry oba okujja eba introduction yo ogikola n'omukyala owomuwala yali mukwano gwange yaddawa Jali Walden Jali kutumideko Walden ali London ali London actually naba streaming live na kupeza feze enjawulo Walden tukutumida ali London professionally ali musawo baya musomesa well yali akola ku radio na meeting ngira Dembe FM ebiseera ebyo but 2 years back I was in England namulaba Jali asoma obusawo kati wakola engambo zijja kulimbala wa Pressure ya Love olwo nti mwali ya fees mwebe mbyo kolo liyimba akati kirimu ekiti story yange yali wezi naina nakava mukyalo maze okusoma senior 6 vacation noonya omuntu gwenyinza okukola naye nanteeka ku level dako mu kirooto kyange ekyokuyimba yo already yali akola ku radio ina exposure nenkola kiri nga maybe bwenyimba n'omukyalo ono akayimba kasobola okukola kyokuyita wani did God was good kyena planninga bwe twakikola kyakola because nze yali first recording yange nga bonogamba nti omulundi gw'okusoosa ogenda mu studio recording oluyimba no recording a hit which was so blessed nti yali blessing that came with challenges as well. Sente za videos eva kwali to ina sente biseera ebyo kati sente za videos zo twaziri basijja kulimba mwezi bati yali akola era akola ne kati sijja kulimba twasukani tuta audio mu vacation naye tuba tugenda nze mbange n'otandika university sente ze bampa semester ginaina okusasulayo kino tekiri advisable omwana ali otakikola. I'm sharing my story. Sente ze bali bampadde sasula first semester mitwalo 65 kosi yange yali sasula nazikwata bukwasi nesitwale wa Kimex sajjo ya ine mikisa abayimbi wana batandise nga bagamba nina
tune yange naye teina kifaananyi so kati nolijjukira yali akola radio ku radio naye naleeta 50% netukola video Katonda not blessing because ne semester yali sinatuuka wakati I was already getting the money back nensobola okwesasulira paka awo wennyini mukola oluyimba olwo in fact oluyimba lusamba akaji abantu tebamanya face naye nga oluyimba balumanyi wawulira otya Chali challenging nete chanoma nnyo because nga begambye nali muyimbi mupya kiteke nali sina kyemanyi nakubya music nali nyimba bya kusomera so kati okola oluyimba nga first record yet ne lugenda platinum it's already a blessing understand we know we are grateful tiwadama tebadda manyango omuntu at least oluyimba bakoze ki balutekedde so ojo chose ono mukyala Walden embeera nerevaayo mukola kayimba kubuddamu nemukane nalonda gwe. Yeah, we project actually initially tried to plan is a color duo nga gwe naye mutambula gwe abantu ne balowooza nga banezibirawo nti muli ba Luganda. Yeah, she's my cousin. Abantu no ate abala bali balowooza you guys you may be dating. Such to mana auntie one. So tunule tuva ku tukasamba luji awuda musical career kuzaawa uvudde ya career yange yafuna mu challenge yawo because ngawe government when we started making money nasigala ngenda kusomera so I started paying for my uni of course then niwabawo share ali London Walden yina choosing kolachi okusigala ye alikoba ebonies bishi nasigala yo abikaza nali nkyasoma when amala nange university went jukia try to imba babiri tubale duo abantu batu expecting akubera bameka babiri bayina feel eri bayina kintu mbongo nti muina kuba babiri oshegedde then ngachimberera hadi nanga zikira nali nsoma mazosomo litaliwo chenakola nange ne travel na nene England because music. So which year was that? Music was really hard for me. Early 2014 breakthrough hit area yali ya mwaka 2012 then 20 after 2 years ngamaze uni then nkolachi so okoma audio kuve London 2016 wokomawo okomerawo mu camp ki ojja weka tulaba okomawo ne waddawa ye kati atenzo lava story yange when again eri no one namala gatwa connectinga tunyumyamu music ya challenging gemazima twali bato natuna kitumanyi tusokende ku hit twali sai moto byete mutesinze ngati process ngati tujimanyi because uchimchiba cha process silently tetwachegamba but silently nalaba nga penna twali tuli willing of giving up ku musical journey because namsange London ninga ali okay akasenta akafunya embere eri bulungi akafunya Uganda haso nnyo I also was working ngamfuna sentence olokubana ninamu mitwale bile ja pound kasente kanzi milioni 10 kitege time generalio so kati ngende okukoma we Uganda ebyadda ne bizanga yali ekyaliko ngamanyisa return nzenga bogamba kola odeo but then ngabe gambe in life all chibaita destiny over life call Katonda abaine chia calling for music yes so before ngasina gende nino limbo rola bulwa na kandi recordings kwa tulina version je tuwulire yasoka before Sheebah kuba mu video mu remix exactly kati gozo following a story so nalindo ina in fact naba video ngeri yange ye Dubai waliwo yakola ka challenge kalinga ake Dubai yali Dubai kati ulimba nali recording na ngasina flying off in London so when I in England to cut the long story short Jeff yankubira nawuli doliyimbo nanga balwo oluyimba wano lwaleka wano ngo recording naye mbade njagala kukola kikulu kugulako okyayimba oba wabivamu ne mugamba oluyimba tusobola oluyimba fena nekya sente setaga sente kolachi kulimba kuwa ne mugamba you can try to recording werunyuma ngatuluta ngolunyuma ngatubireka olima agenda kukiddako. So when I came back, to recording Sheebah nateka mu verses era olaba really A to Z so gwenga Sheebah na jamuli baluno it is a true story where you just wrote a song from nowhere oba wali ochalibwo omukyala ngoli mu mukwano olyo emotional ibada nali nakamala okuseparating ne girlfriend gwe na campus
Okay. So a little story maybe one make up from heart. Then nga koze mugabo nokola mu demo. Natugenda ngatoli you're not taking it serious. Yeah. So chokola oli bwe yaluuli that's a credit still to him. Ndi yaluuli danga kwanti na mina ine ekidoto kya music mwagala. Ate ngoyede tukoze no limbo luli ku making our waves. Nzikiriza ntandika kukola nabo. Okay. So ngotandika kukola nabo wali kukola nabo under contract or just affiliated? No, like or just a friendship ngotambula utamzi nabo nkati wali dagana. It's mankind agreement. God wanna gamba, let's start working together. If things take level, we can go from. So utandika kukola nabo nyimba tizo kukola nabo under ya camp ngotandika ngoli nabo. Twakola wanda wali kasokirako. Tukola byachalo. That's with Mundi? No, byachalo ageze. Sorry. Kamugambe. Byacha, I remember. Slay, yeah, I understand the project. There are very many songs in Akola Nabo in a period of 18 months. 18 months. So, gwali mwaka gumu ne miezi mukaaga. Miezi munana. 18 months. Mwaka gumu kubya ku miezi 12. Yatako. Ngade kupima monda. Ndaka kule miezi 12. So, outuvao. I chosen mubumpimpi yakamala mu industry bangachi. Yeah, active years. I would tell you like 2 because I kept in school for 2 years. Nazili off zinkote. I flew off for 2 years in a city. So kati the process yange sijja kulimba. Nditandise rentandise kola na team musili. Ekugamba nti kati ndi mbya music integera business integera industry kino kibabo kitinewe kiti. So buzibu kyo obukwawula nabo. Nogamba ati mbatati kati genda ku solo career. Era nawo biraba kiri evident nti biri kati si bwe byali okitegedde biri evident Chozeni engambo ziba zigamba okoma okuva e UK omukulu Jeff Kiwa yakujjako sente nazikozesa obere mu kibiina kye sente we zakugwako nasalawo mwawukane you clear the air bamuwayiriza bambi kadate kati gwe talent understand ade gwe batwalako sente gobera mujega inkanati okitegedde ekyali bwe kityo nina nga benkunyonyodde just ya suggestinga nkole nabo kitegedde ate nga bomumanyire nabo wadde nti sikyakola nabo balina bye bakoze ebyakabi bingi. Me, I'm not one person. When I stop working with someone ate ngambe nti kati ekibi kisigala kibi ekirungi kisigala kiki kirungi tizinakola nabo nga begambe 18 months siza kugamba mbu waliyo bibi byokka 18 months ezo wakola nabo. Understand 18 months wakola nabo ine nyimba zo wandikira kabalala mu camp yawe nga sigwe. Definitely. Okay. Because me being a writer since akola muntu yetaga buyambi ali bubi gwenzo la mulwadde ine dagala. Of course otasa awembera oli wa mutima mulungi Chozo ni oloza Sheebah abaze sazo no kutebo yo nagamba densa mpandike yo luyimba banye sazo ni mbaje alimu si emberera nti nunje nnyo kubanga mbaje alimu ali mu mbera yankokola mu mbera ki oloza abaze ku meza yo nagamba nsaba we have twakoze half of the year otunene half of the year nyimbe sinzo kuba 10 ezakabi oyinza okuba olwa mu liitinze mu namba mwendo bakumirwa yitayo because it's a very nice song ye otunene olinza okubaawo naye ku level jabaddeko abadde nnyo mu collab nti ate ze isigaliza nkokola so damu ekibuzo ky'omusajja no kati kyenyiza okugamba Sheebah yengo omuyimbi mukwano gwo understand regardless of uncle so when do you how did that fun you way so mwogere emirundi emekolo nako oba mu week tewetaga jima obutakanya teza buli side yo ne Jeff Kiwa si Sheebah si utakanya enkolagana eri side yo nga golaba sikiriza nyambo bambo munkolagana disagreement it's all about choices understand buli mukola choice yo no respecting ngano gamba nti yenze nkola kino kagago Sheebah abaze nga ye Sheebah yo mugamba kakikolere kasita conditions tuzikanya ko ne tuzitegere gamba nyimba kichoze nzo wakawanika kento ntono natunda ndakukida well kati nzo laba njagala nnyo because you're not a writer but zo boyambye kento ntono here's the thing bwe bankole do omuntu ekintu muleka ye nachogerako because nze ndi muyimbi siri songwriter ye gwemera nchikoledde muwa chance nachogerako ngamba sabontazo mpandikiro lwowerere obumpa kati ebyobwerere tebiva muyikisa nawe tetukolera setutulire ovaayo eyo tubera ku bbaala emu ekamocha
Sky Lounge ofuna obuzibu ne gift wa bwava ku ki anze nyiza gamba nti just ngabo manyi bebala mubala tebatunda mazzi tegede mubala batunda mwenge so twafunamu collision abalwanamu ne balwanamu ababeera bisamu ne beera bisamu byagwa because this is new year abantu balowooza by the way wali onoonya sympathy no because walabibwa ng'olina bandage n'ebisigadde ebintu gwekyomanya waliwo physical attack okay okitegede physical attack yaliwo naye I live with the flow. Understand. This is a brand. So chosen to tutunulire musical career. So far kati otubalabala oli mu nyimba meka. I'm like 10 songs, but 10 songs. Music is music. Nemu studio tunayo nyingi nedero wale because waonere washoot is in front about tulina okubaawo nebiwanvu nebiwanvu so tutunulire chosen blood mubanga liwadde mu music buzibu ki bwekyanzeemu so far nze kyenyiza okugamba sina buzibu because teri kyangu nayo emirimu gyewaliyo ebizibu enkokola nyingi buli omwajala alina ebizibu but that's life they are just challenges the chances olaba challenge eriwo abantu balina fear obojjukira Bobi Wine yayimba they fear what they don't know people have fear munange so kati oli buli waba ne fear but ekintu ekituufu so ng'ate ezo kyenyiza okugamba kiyinza okutuyamba okuovakamina kwekyo abakabi basobola okubeera kikumi ate nga bonna bakabi ate nga bolabe that sky then ennyo ne time bwetuuka nga yazi stars munyenye kwaka buli emu yakate buli emu ne bagiraba toyinza gamba mu eri munyenye yasenye eri sigiraba gwasalawo nogamba kankole ki industry yaffe just twetagako ejjamu fear netumanya netwagaliza yaman netukkiriza mbu oli bwaba wakabi nawe osobola obwaka so awo wenyini saawa zino chosen blood aliwa camp kijalimu nze nkola ne Arafat okola ne Arafat oleese okugobesa tipsuzi mu camp ebyo bibyo gwa byogeze tipsuzi agamba nga tena bakujja Arafat era tipsuzi agamba Arafat yemwita okubanga amanya abantu Arafat nabanga amuyite emabega apromotinga nyo music wo okusinga promotinga music wo munange ekirungi era ogambye oli yayogera segende kati buli muntu aba n'opinion ye munange mu manager bonna lwaki Arafat ngate yali already alina tipsuzi in the face. Let me tell you one thing. Mumine ebya music mutita ngokola n'omuntu nga kyaliwo ate ng'oli open naye nga ne bulabe ekitali kituufu osobola omugamba ate nga naye kwegamba nga si boss wange nange siri boss we but we are simply partners oba kitegedde kati nze nsonga lwaki nkola naye tikyali wange bw'aba akoze ekyesaagala nja mugamba unlike before muntu ayinza okutirayo embeera n'akulaga ngu bw'oba yeye Katonda kitegedde. Okay, so otandika okukola ne Arafat awo wenyini otandika okukola naye kampu musigadde mu babiri wokusatu agenze kuluza ki ekimujja mu kampu muliro tasobola pressure oba kiki ekyo gwo kyogedde naye ekiriwo kiribwe kiti buli omu aba ne opinion ye mwene ensi munange nze nyiza okugamba mwene jacket ya orange ng'oli alaba ya green ate daba mutuufu kiri perception ye kati ye munange ayinza oba yalaba nga wali alabawo red ate nga nze ndabawo green nga ebitala bintadde waliwo green bigenda kunta ate nga yalabawo and he's right in his opinion sinza mu criticizing because muntu mukulu yesalirawo so chosen mu bbanga liwakabeerawo olina ennyimba ziri around 10 tulinayo DJ tugamba chosen blood abeera unveiled official nti listeners party tuyinza okutagiyita concert album listeners party anything from now because kati nzolaba music to me is a lifestyle. I'm living this life. Siri ku pressure. When time comes in it necessary it will come. It could be this year, it could be next year. Understand. Chivera anytime because me now again the music chose me. I didn't choose music. Understand. Yeah, from this stage but then living up in Oblamba music. Music has taken me to school. Music pays all my bills. Music and it okusinkana. Oh, of course it's music. Musajja wamanyi nga gwe no. No musajja wamanyi. Chosen tukulabe nnyo nga okola nnyo n'abakyala abasajja simanyi olina enteekateeka y'okola n'omusajja kubanga oba eddoboozi oli bulinga nnyo n'abakyala ng'olaba abakyala be bakolera ennyo no abasajja kati nina video
tugenda ota like in 2 months from now. The song is called My Babe. Luina ID Kenzo ne Fefe Busa on the same track. So basajja. So tutunulire oze musically omanyi abantu bagamba waliwo okugwa okiriza mu muyimbi nti agudde Chosen andi kati kiri kyegambye nti omuntu yajjira ku pressure nga eringa ayina kyagoba iyo yawulira mbu agudde oba tagudde nze sikiriza mu kigambo kugwa bazada katwakoze itayo byazeyo buto I mean ina kubanga lifestyle Chosen awulabise ng'omuyimbi ali obulungi omuyimbi ayinamu essente abantu ne balowooza olina omuvujjirizi olina ebikyali bikulu emabeeka babikuteekamu essente kyonga kiri rundi no abantu yemererwa abantu kinga zisuulira nga kinga webiri ngambo ziri rumor has it on street Chosen naye kayina ekyali kimuvujjirira sugar mami lwaki sente ozijjawa okuba nti weteeka before anafat wali weteekamu business partner lwaki mukyala kandi nani yesanyizo kye kiriwo kubanga tunera bavubuka sayizi ezo anze sirina anyway kiriwo kitu abakyala oli mufumbo Chosen nze siri mufumbo naye abakyala olinayo girlfriend bagala girlfriend ye music wange nekyanyiza okugamba ku ekyo generation eno mwana amavubuka fe tulina kutoba tulina kukola so then Katonda nakublessinga era n'omukyala ne wabeera azze era nakukama kasima ozo omukyala agabira buli omu of course agaba lwa nsonga lwaki aba akwetaza era wabeera blessing naye nga nze kyanyiza okugamba nti music has been a lifestyle to me even when things are a bit hard bwekiba nti mu mission yo gyoli kebintu bitambula God always makes a way. Okay. Yeah, man. So Chosen Blood ngajja mu music yatunulirani where did you have the passion from nogama digit sajja kinkolera I look so much at Ugandan music artists okay which artist basically in UG Jamal Waswa Henry Tigan Aziz Azion understand Aziz Good Life unga yeah it's to 2018 2007 Maddox so Chosen 2019 projects mekazo ina tunole 2019 best tuli mugwa mukaga kati kwa musambu 2019 has been a blessing for me first of all kati music since this year started it has been a blessing well as challenging chiti anti ovudde eri enkokola gye zibadde no day no ate no limba no funa oluyimba ne lukwatirawo anti buli abeera omukisa era wabeerawo challenge and remember always whatever you want is on the other side of fear. Okay. So kati fear we kublocking tosobola tuuka ku goal. So 2019 tunaitayo twatandikana project ya DJ Sheebah energy abayimbi bangi next week ngenda kuta video yange solo project ninayo My Babe eliko edikenze ne produce tugenda kitanga time itayo okujja wininaje omufuna otya how do you get wininaje kwa ngam kwa project ya itayo when I got the Charlie one from way back because I worked with her on her song Katono. I wrote it for her before I flew off. Kati yali Charlie one so kati wena jawano oli malu balukolera one way tuli wenyine wa route entertainment why yes so wandika bomba kuba beat so kati we malo kuba ne demo on route ngao ne mfura idea ninga mateta ngoteka mu mwana trying out na bola nga babiri bayimbi beyikwanga awo bombulira bayimbi kwa balemerera bale tumanyo babaddami basi baddami ya kuchogera so finally nefuna idea ningamba kanteke mono wini kuba kyali wange ate nakola tekubulako vinko so what's the ali vinka twalonda wini so abantu video ngeri ali so hectic like it was romantic abantu omanya abantu babayina inspiration yenjawulo abo mwe bagamba you in love with Nwaj naba sichituufu just nafa akaimba katusukako mwana na nebikolwa mu video nebisuka omanyi vibe webera ya ddala ne director engineer ngikola naye mwamoja kati nafa abali bakola vibe ya kwatagana nga kaimba kanyuma ate mukyala natalabika bubi alabika bulungi ayimba bulungi chobola achatwangwire kwa kitinda so chosen muimbi kigogamba nti wano oba mu industry muno muimbi kigole baliko beef naye akatanti nze nawuliriza nnyo akayimba akagamba bw'osiba Facebook kadiwa kitegeeza I love more than I hate. Negative energy yemenya mwana. Understand. Ebyaddala bad mind yemenya.
Kiwa star. Abanyiza mu bama kunyiza. No chita. So chosen biggest stage chiji wasoko kulinyako. Biggest stage nyingi ndoza Venezuela na Uganda so far. We're praying and working hard to cross the borders, but so far one will mention any stage. Your worst moment in music so far? Worst moment? I don't think I have a worst moment because man, could it be the other setback here 2 years or not? Akachali wechiti kali yali worst naye chanumamwe because initially twali tuze kuimba na duo but when I chikiriza inside mint kati tuchasobola kola noli chanuma because last perspective plan yali efunde ate nga nebuli wogenda oba studio bakubuuza oli mubanga ba twins oli waso chali challenging chali chiruma but God is good mbona chotwa getting over it. And yes too. So recently Uganda Music Association chibina chize chipya cha bayimbi. Are you part of Uganda Music Association? Well, in the city part of it. Wachi. Because Nabeda convinced. No, I'm not so against them. He is my position. Me, I'm watching from a distance. I'm a fan from a distance. But however, by my silent support, because understand. From a distance. Okay, so goals at industry abayimbi muino obuzibu n'okuba nti ebibiina bino then copyright solution kye twandifunye kubanga tumalawo ebintu bino copyright n'ekibanja fear abantu batya mwana abantu bo mu kifo ky'okwagala togetherness eyaddala buli omu abeera mu byakakasa kitegedde oli bw'aba yayambadde tugeze jacket ennungi aba amanyi alina obbeera nayo yekka yalina ebyofuna bwebwegifuna kinni awe nnyini osonyiwa nze of course osonyiwa segeza byonna ebyabawa wasonyiwa muganda wange sina gwe ninako obuzibu yenna aninako obuzibu oli musajja oli graduate abayimbi 225 ne bana bitone besonze ensika y'ebyobufuzi ogirawa oba oliwa ze mwana nze ndiko ku music wange semusalaba gwange ogwa music naye bwebaba naba beetaga help yange yonna I can always give my help mu ngeri yonna gyensobodde naye ate sagala beera active participant mondekeo office yange n'emirimu gyange ngende lwanirira abantu abatannaba nabo kwebeereramu. Chosen abayimbi abesunze ne bana befuzi abesunze ensika y'ebyobufuzi abamu babalabye nga badikula ba crowns abalala ne balaba nga abagwa mu music kyagala otegeeza nti wengenda mu byobufuzi musical career amanya oba tegeeza like physical politics not the politics in music the political government bichi ogenda mu music walinga no I mean music versus politics one way tuli actually wechiti era the musicians already that we are politicians already because we have voices, we have faces, or we are voiceless. So kati omuntu abde na agenda mu active politics muwagira nnyo owagira kamiri kuwa mayor. Yeah man, why not? Khalifa lubaga tawo buli agenze muwagira because wali ate omuntu nga jali already nenga jukira yeta ina mutima gwa music temada byo muntu afude mu music ngagenze omanya osanga intention zange nanga nazintukize sitasobodde genda tuka kuchikirira bulungi so nga tudduka chosen 2019 tusuubire ekyo okuva eri chosen blood out manager Arafat kampute teina linyeyo just okola kukozi na muntu eze nina management yange ne chali wange gwenkola naye bamita Arafat twagala kumanya amanya twagala kola ki ne twagala kola wa twagala kola kubayimbe babiri abali ku brand kuliko ina FBM TV music go inachi chosen blood music nze chosen blood so katundika chosen wakati bosembya abantu abatulaba ku munyenye kwa Star TV abatuuliza ku 90.8 Metro FM wakati bosembya naba streaming live okuva mu nsi yonna ezikwa just era kubebaza mwana
because traveling one around outside Uganda. Understand. Okakasanti bana Uganda bawagira music. So we are so grateful to feeling a vibe yawe nti batuliko. Otherwise twali badete to China mani gagenda mu studio recording music nga ba consumer tebabiliko. So bakabinyo batuwagidde nti nabo oyina entertainment show yo. Yeah. Omulimo okufuna feeding ala kuba ali support z'abantu. Understand. Ngenda kusegera enyimba yo n'enfuna ezimbe zaawo because bali bawagira. So bakabinyo bakipinga nga batuwagira. Then music industry twongere kola. Okay. So choose nga tuduko muyimbi bamuwandikira. Abamu nafu abatasobola kyekituufu because embeera yajja wakati wa Cindy ne Sheebah ngoli alaga oli dami oli sidani. Omuyimbi wawandikirwa. Abamu nafu oba bafuuka dami. Well, chichi confusing. It's just a professional way. I don't know the wandikidde. Wakabinyo kalokusinga kuono nti yasobola okuyimba na wandikira aba wakabi abayina kya kusinzeeko nete kitegeza mbate gwe bawandikidde mugwate oli obwankugambenti oli fala aho wenyini olunaku lwajjo mukwano gwaffe yali mukwano goba mukwano kuŋŋambye nti munyumya Queen Sheebah yaguddewo ennyumba tewalabiseeyo. Is it? Sala viseyo because sichakola nabo. Sagala ku mixing. Mix and mingo. Twala viseyo ngenyombe kulwa. Sheebah si mukwano gwo. Anti buliriza. Ekitegeza mbu omuntu obatoneze kupata ngo sichaliwo ku mutima ngo bamwe. Kibera bwe kiti. Oli ayinza okuba ayina omukolo obanga ayina pato obanga ayina kinenga nawe nayo engagements endala z'okola. So wabadde busy? Definitely. Nabadde Cheka tosonyiwa. Nabadde busy. Nenga nabadde nangira musanyukirako era congratulations on yourself. Queen Sheebah kyakoze kyaka. Buladi waddamu nakuyita osobola okugendayo ku Jasi. Jasi ujja kumubuuzaako mu maka ge nga kuyise buyisi nga sigenda ku bino nti. Ekyo kiba personal. Ekyo kiba kyanjawulo kukola. Nga tutukachoze. Nsaba abantu obaweeyo kapeera ojja kumpa akapeera ka kapeera kugenda pa busatu. Nga bungi. Busatu bugenda bu blending wamu. Batugabeko n'akakajjo. In fact tugatte buna. So tugatte bajja kumpa introduction song because watu tuna part 1 echoze bado bulambwe. Though his story yinza kuba gotogira benge nene. Ajifunziza kuwatajja kunyinya bingi byayise. Tujja kufuna ebirala tujja biteka mpola mpola bwe kiri. Profile tujja kola akatabo. Profile is supposed to be so. Nolo kuba boli wa amani. Netipesa kunda bako ya amani. So tutulie tugenda kufuna pressure love. Yeah. Mfune wadda woyo ne yitayo then mfune ne single yona jongamba empya tutaje tugenda okujja coming soon next project yoda ngosa byenyingi to blending emne kuba seconds 5 kyokka ekyo fresh love ngelinye nkwatako munange wadawa ex wadawa jangola bebonyumira ayogeze birimbi mulavu mugambe byakyalo ateka mwesimbi nakwana mugambe yesalo akawulirize nnyo yo ayitayo ndabeko baby omukwano gwe guliko tukole biriko Star TV pick up on yourself.